Ku mawanga gye nali ddala ewala ennyo bwe watyo nandiggyewo omukazi azaalibwa kuno mazima era nali nnyina kuganza bali abaawali abamuli asooka n'empasa abo n'obulungi bwa sitiina bwansuukako n'enkemwa kafigayo si yeetakusikiriza faatha banadde Butende yali emupaati lugenda by'okugatta tolekedde wangi tolekedde abantu bakimanyi nti ono bamuyita Katonga. Ono Katonga kakati olwo akantu kesitegeera ku Katonga ono batugambanga nti Katonga jjula oli awo simagira Katonga jjula otamukulyaga Katonga jjula yabooganga tomanyi nti ono ye Katonga mu mwaka gwa 2022 eyasalwako olutindo ne lugwamu ne tutandika okuyita eggomba Sembabule Bukomansimbi n'olyoka odda Vviira n'odda e Masaka nzijukidde entambula n'egootaana awe bagambira nti ow'emmotoka ennafo totawaana Masaka muleke yali abuuka wenja Haji emmotoka zaasiraniranga ku zaasiranira naye twavuga oluguudo olwo yero lye twasanga accident tomanyi nti eyo gye twayisanga ne material mu kaseera ako twali tuzimba Hillview kati Katonga bali mu mukola mu kaseera kano kati ezo ezidde e Masaka zeziva e Masaka ezidde e Kampala kati wano abadde e Masaka odda ku kkono n'oyita katindo kano akaki akebyuma kapapapapapapa gwe nno weefuula ayise ennyo oba akamiro k'olina tosobola kulindako manyi mulina akajanja emmotoka UHU taddamu kuyisa ogenda ku lutindo oyisa mpisa kati bino bibali mu kuzimba naye balukoze ku mulundi guno baleeta bizimbe kati bajja kuleeta buleesi batuuzeeko bajja kuleeta buleesi batuuzeeko yono Masaka Road Katonga kati bwe banaamala nga naffe wano batujjawo nga tudda eri nga tudda waliwo nawe lubadde lutandise okubaakuba ndowooza baluwa life span ya mwaka toluwulira luwulira ne bajja ettaka omanyi bali mu kukola oluguudo lwa Kampala Masaka lwonna bali mudduddamu lwonna Kampala Masaka bali mu ddugaziya n'okuddamu okussaamu emyalo emipya okuviira ddala ndowooza okuviira ddala gundi ennabyewanga si Nabyewanga wano ekyabadaaza kati wano tujja kujjanga buzibu ng'eyitako ebyolaba ebinyiga ebyo eyitako wano tuli ku kiddo kya poliisi nga bwe tugira ekiddo ekimmotoka ezo baatugamba zibakwata ezo z'enkula anti kati emmotoka ezisinga z'olaba ezo n'ebwama nga yali mmotoka ya bbeeyi naye ne bataginona nannyini ye agenda okukibalamu either nga yafa naye nga mu kufa kwe akabenje ako kaatirimbula abantu oba nga teyafa naye nga akabenje k'emmotoka eyo katta abantu abalala n'abulira ddala kye bayita okwegaana emmotoka watta abantu 4 ogenda kununula mmotoka ya bukadde 5 kikyoliko buli gwogera otyaga nti ono yabadde taata alese abaana 6 atandika obbaweerera ne famire ogirabirire okitegeeza oliira ku nsiko bwebyo byosanga ng'ali Juba okanda kulaba musajja ali Jeberaali tava Jeberaali omusanze Kamudini koona ganze ndiweeyo omusajja ono twagenda okujja Deira nga gyali lwaki tava Deira kumbe yatta abantu Katonga kati zolaba nebeerawo nebwama ng'omusango gwe yakola munene okugisinga eyo manyi waliwo emmotoka omusango gwekola nga kyebeetaaga kinene bwe butazuula nti yiyo ng'osobola n'okugyegaana nga bw'oba tewagikyusa obula kati ate obuzibu oli eyagigira eyagikuguza bwe bamuyolangaga nti nze nagiguza gundi ate twagiddwa zino gundi namba plate ez'egundi zino empya digital maama anti digital namba plate bwambega bwennyini tokweka bujulizi emmotoka eno bagimanyi buli ebigikwatako ani agivuga alina emyaka emeka
Tomanyi nti bayingizaamu nze gundi nkola gundi simu yange yeeno nzaalibwa gindi kaabulengane buli ekiri ku national ID kaabulengane bakikula kati mbadde ga nti bw'otayimirira ku jjaali ya city ojja n'oyimirirako wano ku gas line gas line eya Katonga bw'otayimirira ku gas line osobola okugamba nti kaŋŋende nyimirireko erukaya ku nkoko byebyo ebifo ebina ebimu kubifuula Masaka road obutakumenya ofuna ku kyokunywa n'ofuna ku kyokulya kati kyokola nnyinza okukukubiriza nti bw'oba oyagala amazzi ne soda ng'ogenda wali erukaya ate wandibadde wadde bakyali bange bw'obanga ensawo tewera bulungi kati okyoka n'okyama wano n'obigula kubanga ali akacupa ka lwenzolo ojja kasanga ku 2 akacupa ka soda ak'L1,500 okasanga era ku 2 kati okikoze nga bwe yagamba nange bwe ngenda okukikola nsooke nfuneyo wano kw'okunywa tugende wali olugira tutuyingire Lwera ne Lwera nti bali mu mukola naye tugenda muyisaamu layi ngenda mubalaga kati eno line eya Katonga kale ngenda okufunayo ak'okunywa tweyongereyo Red Bull oba tufune oba okunywa bwennyini bwakunywa bwennyini butya ng'ogamba bwennyini buli splash kale tugende bw'omala okufunayo otuzzi hot water awo kati ng'oyolekera Lwera ne twolekera emiyembe kati Lwera waliwo obwala abantu bwe batafaako ndabukulaga waliwo akaalo ka Nabyewanga ke kaliwa Nabyewanga ng'akaliga ki akaliga akaliira mu nte ndowooza akaalo ako nako keewangawo bwewanzi bwate wakati wa Katonga ne Lwera kaali kanoonyawo ki Nabyewanga ddala keewangawo bwewanzi kati wano we tulaga waliwo ekkolero kati kano akaalo ko si kategeera naye nga nkimanyi nako kaalo kalala akaalo akali ako gas line nga okkirira kano koolaba bakayita batya ewali egundi y'amategula bakayita Katonga Katonga tumulese anti baanoonya kivuga kati waliwo erinnya ly'ekyalo oyinza okasanga ke akacyumba wano bayitawo batya wano we mulaba bannange tuli ku Masaka road bannange nga bulijjo naye akaalo kano nga wakava ku gas line Katonga n'oyambuka kati oba okkirira wano sajja yazimba ennyumba eyo baaba eno nagiwa zi boys quarter ziri bulabe oyinza okulooza ge maka ewantu wano wabeerangawo nnyo obubenje wano sayingiranga nyaka naye kati bwagenda bukendeera mpola mpola etisse storage ka speed yagize yasaze kaze lino eggundi eryamategula libayita batya anti kati ebyo byonna byebyo anti ffe twakula tumanyi Lweza Kirezi nga buli kimu tukyali kajjansi buli kimu nga tukiyita kajjansi ne bugoni ngaga nti bukajjansi kumbe lyali linnya lyabwe ne bambala omulimu naye era ekajjansi we wateranga okusanga obuntu obwo ono gaya ali biki ono owaayi alabika yeekyanzeemu ate yeekyanga ayingira Lwera anaatikka yeekyanze agenda tikka okay kale kati awo tuba tukafulumye kati wano oba oyingira kye bayita Nabyewanga ng'akaliga akalirawo era ng'oliga nti awe Nabyewanga we waffe
abe Nabyewanga gye bali Nabyewanga gye muli naye nga kalinga akabuga akatono kali mu kali awo kalusenyu naye bagamba akalwadde kaliyo anti mabaala ge gamu kugasinga mu kabuga k'abasenyu Kabalombe kabuga Kabalombe era olyaga nti abo batunda lumonde wewanga ovudde mu Lwera bayitawo Nabyewanga oyo no lumonde gwe mulaba banayo Abalombe mubaamu abakobi ba buloka ab'omusenyu abo bonna tuba twayamba Balombe ab'ebbumba bano bambumba bugundi obwo Balombe bugundi obwo bati Busigiri abo bonna Balombe Busigiri Shiwo sigiri zikira ddala ngamba obwo bw'okubumba iro gikonako n'ojasa anti akasigiri ako nga kati kanolinda nga era waliwo oliyanga omulimo gwe gwa kubuluka akatimba olina okuba ng'omanya obutunda okuba ekiraka nga mulimu kabanga ka 1,500 naye nga 1,500 lutegeeza kinene ssebo maama nga mulimu lwe bakaasa ne mukazizika kati rabe eryanda entamu kwe yatudde bwe lijja nirikola evvu ne ligwamu kati entamu negwayo n'amaanyi nekabyabyataza buto emmere neyiika bananga obusigiri obwayi wange era tokoona akasigiri kange kasigiri anti bwabangamu n'okweyazika naye kati ne baleetayo ate endala ezaali ezekugira ez'ekyuma ebyuma ezo naye era kati ezaalinga za bbeeyi ono ye Nabyewanga bannaye ono olaba kabuga kali awo mu lutobazi kali mu lusenyu Nabyewanga kimanyiddwa nga lumonde nnyanya n'ebifruits ebyo ebifruit kati bateekayo Kasumaya Dreamland Resort owetera awo gambye kabuga Kabalombe tomulaba noono bw'atuuse n'aweta akimye musenyo naye kati alina okusooka najjawo mulimu bu restaurant mulimu obubaala kacyamufu mu mbeera yaako nga bw'okalaba kacyamufu sente zaako zakulonderera lwasa kido 2-3 naye omaliriza onyuseewo n'ebirijjo okitegeera ndabyemu petrol stations mweziri waliwo leero gye bazimbye ey'amaanyi mweziri kati nze wano omudala guno ogulaba wali omukyalo wayimiridde awo n'ogwana awo kati nze wengula nnyaanya butungulu obwo batera okumpa ku mapaapaali amalungi emicungwa ngulaawo kati wano oba oyingidde Lwera kati ladies and gentlemen tuyingira Lwera ono Lwera aliko kilometers nga mmeka Lwera siri sure naye nga muwanvu si muwanvuko muwanvu era omuntu okugamba nti tambula Lwera ku kigere si nti tebamutambula naye okugamba nti tambula Lwera ekituufu abaakuwadde ekibonerezo tamalikako olaba ne bw'oba omuvugira mu mmotoka Lwera muwanvu ate gwe bali mukola kati Lwera bali mu mukola eyo n'abansi gy'olaba gye banyiga bali mu kuyiwa kati ate obwato buli ani yabuleesewo abasajja beefudde bavubi bakola ki ate nno bungi beefudde bavubi tekubanga twafunye bapirate aye nno bangi bapirate abamubbi wa ku mazzi kati nze ndaba tebaba nabawaato baba namaato buba bwayingini bajja tunyonyola bo bakola fozola kati bino bye batuwugula bwe batujjayo bakola ki batuzaayo bali mu kukola Muchina ya mulimu Muchina bakinyweza ekintu ekyo oba onyiiga naye nga Omuchina gyakoze peni banga nti peni yaabwe eri awo ebisigaye luzungu lwabwe luli awo yaki naye nga yo bizinensi etambula bwakanyogga nti oluzungu nga lufa Omuchina alina olutuufu tukulaba kyasigaye naye ekigambo si bwe kityo oluzungu lwe mwattu lwaki oluzungu lwe mwattu lwa kiboge kasita oli lwayogera owulira omuzungu n'owunama noonya gy'okola ki gy'otunda bikozi ofune mu mpale zaki ezo mu mpale za kataasa mwolasanira nti weekole ki okyanywerako kaveera bw'oliko baakyusa ddayo embeera
Bo batuloga twasirana ani yagoba bo wagendo loga. Alaba batabani bo batabani ba. Emidala bagisengula mpola bagirese wano ku lukalu kati. Laba kibayitengege mu lwera. Atamanyi lwera kino tokitegeera. Basajjawo. Obalaba. Basembera kati oyo lwera ekimumanyiddwako kyenya. Amina. Batabani bange abo. Lwera ekimumanyiddwako kyekyo ngege kyennyanja. Era twakirindanga ne maama bannange. Ndooza byamusalanga mu kibuga. Kati nga ffe tumanyi alina okuleeta eki. Kati nga tumulinda bambi ndooza ng'afunyeyo eno 5. Kati ng'abala okuggyako ekyennyanja ekyogumu ekitundu ebiseera ebyo. Ani mami? Buuza njogera myaka ki? Oyogera myaka ki? Ndi muzi 2000 eyo. 99 2021 kati waliwo agamba nali sinnazaalibwa. 21. Era musanga se. Nkaddiye. Nga byonyumya. Nkaddiye. Emboozi yali tennazaalibwa. Yonna yina tuli mu lwera. Mwalindanga ekyennyanja kyawano. Kati nga muli mulwadda nagamba osimanye emmotoka eganye okuyimirira. Bw'atawula nagamba simala tuyiseewo kiro. Mbu bye tubadde tulabye byaduze. Naye nga byonna kwalinga kupanga yalinga taguze. Badde nakubuza excuses nga zaalinga yalinga taguze. Ng'ayiya kiddako. Olengera lwera kye bamukola. Ono ye lwera. Agenda kuwooma nno. Muzungayo mwambuka. Tukkirira bwe twambuka. Omuyeroba. Yono lwera. Wano we baatugambanga nti bw'oba ova mu kyalo. Sula y'akayinja mu lwera. Nga kategeeza ki? Simanyi mbolongo osibudde ekyalo. Bw'oba ova ku lw'e Masaka luno. Emizimu gitegeeze nti osaze oyingiddeko mu kibuga eyo nno. Mbozija n'akayinja. Ng'okalonda waka. Bana abamanyi ku mboozi eyo mujje mugitunyumize. Bye. Omanyi wano mu lwera ssebo nange ndi serebu. Ennyo. Olaba. Baana bange mwe bali batabani. Nange nvimba mu lwera tompamba. Naye okyampambirawa. Naye sirabawo. Sikyayina. Olaba twabadde ekisolo. Waliwe twalidde akamere mu bannange ekisolo. Ekisolo babadde babuuza emmere mugiriddewa. Emmere twagiridde awo olaba ng'oyingira tawuni y'ekisolo. Waliwo awo restaurant ndooza y'abannansi ba Congo. We twalidde awo bagiyita yadde Serena ki? Eyo bamususunangayo. Awo ekyengulungulu awo abagimanyi mugimanyi we twalidde akamere. Seeriko ne bu guest house emmanju. Aliwo ebibuuzo ebyafuuse ebibuuzo. Aliwo yagambye mwami Lugonvu ate ogendewo mu bacwezi. Twabadde Kabaale. Oli n'abuuza. Naye olaga wa ddala tukulaba. Naye ekituufu olaga wa. Twali tumanyi okoma mbalala otufunirayo akantu. Ekyo ekibuuzo. Ate no teyabuuza ku vidiyo emu. Ye ng'ogugwa ajja n'abuuza era ye ajja gwana kirabo kyakubuuza. Naye ekituufu olaga wa. Yonna nja bigumiikiriza. Naye olaga wa. Omulala waliwo yaze mu inbox n'agamba naye mutubuulire ddala mutubuulire ekituufu nti mugenze kwenyweza. Okwenyweza mu ki? Simanyi. Irizi. Oba mutugenda Tanzania mugenze kwenyweza. Abantu tebalambuleko. Waliwo yatubuze Kabaale mwasuzeewa. Kabaale musuzeewa. Kabaale twasuze ku Akadia. Bagiyita Akadia. Abagimanyi? Awo we baatusuzizza. Mugimanyi. Ojja gikeberako. Akadia. Wewe omujja ne mbabuuza bannange. Kuleke bunyonyi eyo ng'ogirengera. Mwabakutte bulungi. Era mubabuuze nti abantu baffe mwabakutte mutya. Olulala batukwata obulala. Naye tebaatukutte bubi. Obusingako awo baba bulina. Obulungi obusingako awo ku bwe baatukutte. Otyo. Kati ono tuli mu lwera. Tuli mu lwera emaali. Zino zikola ki? Zitwala mitayimbo. Zikyusa emitayimbo gy'omusajja. 16 ne bamusakuye. Omwana aleese lubaati. Ozirabye. Kati waliwo ayiika amalusu agamba Mukama nakoma ddi okulya ku kyennyanja ekiri fresh laba omwana bw'akinyeenya nga kikyali kiramu kisamba. Badde mbuuza.
Omuntu atamanyi kyannyanja kya muno ajja kubuuza oba kirimu emeka. Ekyennyanja kya muno biri wakati w'emitwalo 2 egya Uganda okutuuka ndowooza mu mitwalo nga 5 kitundu awo. Temuli bya mitwalo 10 nga kiri kimu? 10 baba bakutte ezo zegambye kiba kimu kati mitwalo 10 osobola okufuna ebyennyanja 3 ebirungi 10 nga birungi. Ate okusinziira b'obasanze si kwe gwina ino baganze mwana wa taata yaŋŋambye. Kati ebyolabyawo bibadde 4 ku 10 akuwa namuza yeesalawo 2.2 ne bw'omusanze. Ate olowooza nti mwami Lugonvu namuliza ate nze bwe nzija banseera. Bankuba nnyo ku mutwe. Bakuba ku mutwe. Oluusi nga sirina kyakukola naye mmwe nga musaze nnyo. Emmotoka ennene nga musaze nnyo. Ziyisa ssebo. Lwera ojja mulaba ng'alabika bubi okusinga bwe wamuleka. Naye tupraisinge nti ali mu kukolebwa. Okwongera okumugaziya si kyokka ne okumusitula n'okumutindira wansi. Kubanga olaba nga mu bitundu ebimu buli luvannyuma ndowooza lwa meters nga ziizo babadde bazimbayo ebiki ebigomo wansi ate ebinene ne bateekayo ebitimba ebyenkokoto baleeta biwedde. Waliwo yagamba oba kwali kwegeziwaza kale n'olaba oluguudo abantu kati bino otusinza otugga nti okolera oluguudo luno omwaka mulamba ezigi gino mabegakaawo. Ye yinginiya lwe yali akola baalukolera bbanga ki? Inginiya waawa anti oli badde mmanyi yayogera kubanga yinginiya. Nze nga bwe ndaba bamanyi bagamba ennyumba ezimbwa ku muliraano ezimbwa ku bugenyi. Nze nga bwe ndaba ennyumba singa kati yakoze bw'atyo nga bwe wakola eyiyo. Bwena abasajja kasoobo kati ensi ziri serious. Manyi twajjirwa Namugaa ensi ziri serious sebo ziri zitya. Kati nze bino mbikubuulira era nabyogera kati ono liri owaye naye tukyali mu Lwera naye yalinga nze bwe ndaba. Kati kyekyo kyenkulaze nti Lwera muki munene muwanvu gwe teebereza okuva lwe twamutandise okutuusa kati ate tukyamuli nga tukyamuli bw'oyambuka bw'okkirira mbulyeruba tukkirira bwe twambuka naye bamuzimbye bannamaliriza kati wano lijja kuba liteeba buteebiri gwe ku ekyo kino ekyawaggulu. Kati ne batuzaako eno nti musooka ne muyitako eno balinga bwe bakola ebyabwe. Kati we bamaze we babisse twambukawo wasigadde kwalirira kati ng'ano olaba tugenda bo tetuyita bbali. Kakitegeeza n'akakoolasi bakukawalawo. Tobiraba nga babikolokose bwe bati bagenda kuzzaako mupya wonna. Basoose kukola bridge ezo. Bridge yekyangidde wano ssebo. Yekyanze UAX. Gireke tomalaayo. Ocean biki. Tukutte mu ssebo. Kati ne bagamba mugende. Tukoyine wana abagwenyufu. Tukoyina wana. Taataguma kyalumu. Naye omusajja oyo. Mugende tukoyina wana abagwenyufu. Omwana wange omuwaddeyo. Amulye siismanya. Gusinze naawe yaba naayiza. Amulye siina kyakola. Omwana wange yannumye. Omwana we yamulumye. Tikuuma wange gye nali ddala ewala ennyo bwe watyo nandiggyewo omukazi azaalibwa kuno. Mazima. Era nali nnyina kuganza bali abaawali abamuli asooka n'empasa abo. N'obulungi bwa Sitiina bwansuukako n'enkemwa. Kanfigayo si yeetakusikiriza. Basitiina n'obulungi bwa Sitiina yaani? Sitiina yabaani? Ye Christine.
bwako ke kasiimo taata kowaayo okwebaza olw'okuzaalayo ne banzikiriza. Naye ng'ekyamazima ajjayo atya bbiri awo n'agimukuba omwana ajja akulaga essanvulye ebyayo nekuliibwa. bebi nange n'awaba wange bebi baali bakumodya toyinza kumala gakkiriza bintu bifaanaganako bwe bityo. Kati kali akakka bafumba bannaye oba bookya katoogo eyo gundi awo waliwo faamu ya muceere eryo kati waliwo n'ekyuma ekimu ekikusunsula balinda kubuuza awo nnimiro eyo yonna faamu ya muceere bachina balima muceere banyenze nakkiriza kiringa okusanga omuntu azimbye awo ekizimbe gali kwoleka simuyombesa okujjako nga mbadde nkisobola ng'amagamba nti singa kale singa bakiwadde nze okukizimba naye basigenda kizimba nze sikayanira mmere gye siirye gireka ne bagirya abasobodde ogirya eyo lofiti Haji Kazibwe Kapo naye yakinjigiriza yagamba atya bakayanira kyataalye kati ogwo gwonna gwolaba muceere gwonna muceere eri yonna gy'olengera akakka muceere gwonna muceere wanene bali mu zi square square mile kati oba tolima muceere ebyomuceere birabibulabi era nga sigulimeewo sinonooza lwaki bano balimyewo omuceere sigulya bagulimye bubi singa bagulimye bati nti gwe wagulima otya kati kino kyennengera kiki factory kati factory ya muceere bwe balima wano nga batwala wali basunsula kati abaludde oyita mu Lwera kati factory bwe nwanyise eyo gundi eyo scheme abo bonna abaana boolaba baba tebasigaza mirimu gye twerabira bano bonna abakola abo bonna boolengeramu abasoba mu 100 tebasigaza mirimu n'abakola mu byuma ebyo tebasigaza mirimu kati ekyo tukikola ki ekyo tukyerabira ng'enkoko etandise okuwunya ey'omu Lwera gyegyo mpulira njiwulira naye kansobire nti okugiwulira toli muyala ate omuyala awunyiriza njiwulira kati zino emmotoka zigula bagula kati osobola okujja era bw'oba ng'ogenda mu kyalo wammwe oyimirira muzeeyi n'omutiramu akasawo batunda kuva ku kilo 5 ate muceere gwabwe mulungi eno yonna kati naye muceere kati bwe tuva ku kifactory ekyo Lwera abaggwako aba ali mu kuggwako oba oyingira Lukaya tannaggwako naye ali mu kuggwako naye era bw'oba omunafu nga tewamanyira kutambula okugamba okuviira ku kifactory okutuuka e Lukaya wali mu tawuni sebeera waki wanene abaludde oyita mu Lwera yoyo Lwera bwe tubalaze kati osobola obbala eddakiika ze tutambulidde ng'ate tubadde tutambula si nnyo wakati mu kukolebwa ndaba ndi tukoleddeyo ku gundi ku biography wa Lwera alina ebyafaayo bamutulage aliko bunene bwe buti atambula bw'ati emirimu ebintu etubyagala egikolebwamu bya nnyanja batulage n'okulaga nti ye gundi nze nkakasa simanyi nnyo naye ndaba nga Lwera ye longest route eyita mu wetland wakati ndaba nga lwe luguudo oluyita mu wetland wakati olusinga obuwanvu bwendaba mu Uganda eyo Nambijirwa bridge erina likodi ki Nambijirwa bridge lwe lutindo olusinga obuwanvu okuyita waggulu mu East Africa mu Africa tuli lubalagako ekimu ku byo olwo Nambijirwa bridge kati abasinga balumanyi lwe lutindo lweyitako abasinga abagenze ku kisaawe kale Entebbe oba abagenzeeko Entebbe nga bayise ku express lwe olutindo oluva ku gundi ku kkolero lya Pepsi manya waliwo ekkolero lya Pepsi ku express waliwo liri opposite ne White House Ham Gundi Villas Ham Agro Processing
kati bwova ku ham agroprocessing ne weeyongerako mu maaso olwo olutindo olwosanga olyoka oluveeko maleko lwego olutindo lusinga buwanvu either mu East Africa oba mu Africa yonna sijjukira bulungi naye nga lulina record ey'amaanyi tujja ddu bayisaako tuyise katale wali emabega baakazira baakazira kiki ekivaako waŋŋamba omuntu bw'azimba kyaki bantu bagidduka kyekivaawo saakigamba bino mbusimanyi tubadde tusabira mu kibaati kati katuzimbe mune zitera oggwa abantu tebaagala bintu biteredde kiki simanyi kirwadde ki bakwagala nga oli bubi naye bagaye nti katutaddewo awo ewali olutalo kasita bazimba nga bagidduka kati wano tuyingiddewa kati wano oyingidde Lukaya wano ye Lukaya kati ezo ezikuba indicator zine zidda wano zigenda wali ku minzaani naye amafuta egendawo oyinza okulaga nti mafuta naye ng'olina byopakidde mu ndoobo ng'olina nago zigenze ku Wamayino weight station kati weight station kati eno Lukaya bannalukaya baabo gonja nyama kati tobalaba nti bali ku byabwe giparking gikube gonja giparking ndeka ejja kujjula ejjula omunigo omulabye akuta omunyama ava kati Lukaya togamba nti oba omumazeeko awo oba omazeeko we batundira nnyama na byakulya ku nkoko oba omazeeko ku nkoko naye ono yenna eno ye tawuni ya Lukaya. In fact tawuni ya Lukaya nja kwongera okyetegereza eyinza okuba nga ye tawuni esinga obuwanvu okuspaninga like okutambula ennyo ontegeera nti okuva woogitandikidde okutuuka lwogimalako ku luguudo lwa Masaka bwe ndabanga okagattako wakati wa Welcome ne gundi ndowooza okuva lwotandike kyengera mu jemu kutandikira Nabbingo ndabanga kuba kati ono yenna gwolaba Lukaya eno tawuni ya Lukaya yonna mpanvu sebo kubaako abantu challenginga naga mwami Lugonvu sebo olimbye ante kati bamanyi kakati sebo kyoyogedde ate nze nkiraba bwe ni waliwo era agamba nti sebo Kaya bw'asinga kati nkigamba bw'obanga okola argument Kaya bwe tasinga Lukaya buwanvu era Wama tasinga Lukaya buwanvu Mpigi tasinga Lukaya buwanvu tawuni kyawendala tawuni kyawendala gyendeseewo Kaya Lukaya Mpigi era zezimu zezo kubanga Katende teriiwo Lukaya kati yo kati bwe gamba nti mpanvu ndowooza Lukaya mugeraageranya ku gundi bwe tuva ku kyengera tuyinza kudda ku Lukaya kubanga yekyengera nantasingwa ye muwanvu by the way town ava mu Katooga eri Busega najja n'akoona e Buddo kyoyogedde ekyo kati wano Lukaya waliwo eyagambye awo n'awabula nedda mwami Lugonvu sebo oba yabadde agamba lyantonde mbu oba mbiriizi oba kinoni mbu esinga mbalala naye neŋŋamba alayika tayatambula kati kiri mirundi ebiri either nga butamanya oba nga bukyayi manyi n'okweyagaliza kya buntu kuba omuntu eyatuukako embalala tosobola ate mugalagana ne zino tawuni endala kati mu Lukaya eri ye Nana hotel wabeerawo nnyo ebivulu bwetaba Nana tulina wano ku Icon City yena Icon gye tuyitako Icon eri Nana kati wano tugambe nti Lukaya oli mumukola ki kumumalako oli mumumalako oba omumazeeko kale kuba kati wano otandise okulengera bajja nkawulira akatundu ako bajja nkawulira kalaba kalina green omulungi bannange Masaka Road katuwa ono yenna ate kalungu omanyi mpigi atandikiraawo bw'ova emaya Nakirebe oyo yenna mpigi Nakirebe mpigi kakyako mu kaserengeta ako ng'ova emaya ku kiddo awo omulasita we yassa biiki ye
Ono mulasita abeera n'akagundi n'akaato yakolawo ne ku mukolo gw'embaga yafunayo ku bagole nesanga abantu ku biteeteeyi mu kaato neŋŋaayi baali balasita banne kati awo mpija ate waatandikira mpija akutambuza najja n'akoma mu Lwera wakati Lwera paati nnene etwalibwa mpiji omubaka wa mpiji nga akalulu alina paati nnene etwalibwa mpiji kati Lwera paati endala n'etwalibwa Kalungu Kalungu district etegeeza egabanwa kati Kalungu district ejja n'ekoona ku Butende kati ku Butende awo Masaka City weetandikira era kyova olaba y'ensonga lwaki abantu bangi Hillview baali bagiteeka mu Kalungu eriwa Hillview eri mu Masaka City oyo gundi oyo Matanga oyo Masaka City eri ku nsalo kalike bayimba mu Masaka City mwetusangibwa abazadde baffe mwebale okuweerera naffe tusoma tujja kusoma paka abasomesa mwetubeebaza okunyiikiranga omwana wa ajja kukyalenjinga agatubire ku luyimba oluyimba bubi ate banyiivu ku luyimba lwabwe ku nyimba zaabwe sirumu kati St. Charles Lwanga Kasasa tuli Kasasa kati Kasasa oyingira awo wano bayitawo batyawo ono tuyingira Bukulula mwawuliranga essomero lye bayita Bukulula Girls kati waliwo ajja okugaa nti eyo gye nakola ki eyo gye nasomera ate kati nazudde ekintu vidiyo eno si kyabuuka katundu bantu bakamba omuntu akuzzaayo emabega waliwo yaŋŋambye ojja kuddayo ekatovu olimba kitovu katovu akatawuni akaabo kati ekkubo lye ligenda Bukulula Girls SS yoddeeyo kati bw'otuuka wano ku kino ekyebukulula tovuga nnyo speed kuno kulabula mabega watera okuba abasirikale ba kamera kuno wakaga kuno kulabula nywa n'obwegendereza kati vuga n'obwegendereza weegendereza nnyo ku Masaka Road kati kuliko abasirikale baki bakamera tobulizaako kati ono tuli Mukoko bw'ova e Bukulula wano dda Mukoko bwalo weebuli tugenda bulaba bulungi kati waliwo agamba awo ewaffe muyiseewo waliyaga nti nze nali ndiwo ekisolo kojja mulengedde nangira kojja omulabe kati alimba kati katawuni ki Mukoko Mukoko town naye kati eno yonna gundi gombolola ya Bukulula ng'eggombolola ono yenna Kalungu ono yenna Kalungu Kalungu mu Buddu ani oyo ani Nsubuga Muzaffaalu Kalungu mu Buddu ani agamba ndi Bukoma Nsimbe Sebuufuba ani Junior ani Mubaraka Junior ayina lyakusatu ayina ndi Bukoma Nsimbe naye nze ono yasinga owa Kalungu mu Buddu so kati katugeze yakoze eggulu erya Hillview Hillview Primary School Matanga Kalungu mu Buddu Matanga eri Masaka City naye andika siwaayo era takkirizibwa kukola ki kukolerayo wali aliyo kati ate n'aliyo naye takkirizibwa genda eri bwe kiba bazita kati wano we tuyingira ono gwe bayita gundi Mulongo Babiri Essaala gye yagambanga nti abaawa Kabaale Bugonzi asoma ebbaluwa ye Kabaale Bugonzi awo kati ono tuli Kabaale Bugonzi bannange Kabaale Bugonzi mbatumidde emumbwa muginoone na Wakaligaawo mujja tuukawo ku salooni ayagala okwambala birungi genda ku Mulongo Garments
Chala mukozi bwekityo chala twala omukisa guno okutegeeza nti ye munnamawulire asinga obugagga mu Uganda. Omulongo babiri Sara oyinza obutaagala kiwulira gwali eyo eyo munnamawulire asinga obugagga nyinza obutaagala kiwulira bangi omanyi abantu tebaagala kukkiriza era kyova olaba ebigambo byanguwa nnyo kati bw'okyogera bw'otyo ng'ababa wampeezo manyi tonyumya gaboozi go manyi nze nakoowa agaboozi g'abantu abalemererwa twamala okulemererwa buli awangudde n'alwana okumuzza emabega nawe genda bakuwe bamwe kwisiimu alina omunene emabega funayo omunene omwesse emabega mufune simulina abasajja balina katawuni ka gundi kano ke katawuni ka Kabale Bugonzi nga bw'okalaba ke kano ono yina Kalungu naye ate katugamba nti nga Kalungu muwanvu kati wano omuyise ku Lubebenu oba ntegeera omuyiseeko buyise ayingira munda kubanga tawuni entuufu gye bayita ey'e Kalungu ate si ye Lukaya Kalungu nga Kalungu alina tawuni ye nga yo ddala bagiyita nga boga nti Masaka City nti yonna Masaka City naye ng'aliwo ekibuga kye bayita Masaka bwekityo bwe kiri otegedde adde nkugamba biboozi ebyo bitambula nnyo sizize anti biboozi by'abalemererwa tubinyumyamu eyo nga bw'otegedde yazimuwa gw'ogenda funa dyazikuwa kuba naawe toli bulungi mbeerayo si yeesanyusa ate n'ekirala byalooni bamubanja simwetambulira naye anti kati okufuna obufunyi omukisa banka okuwola okuzimba ekizimbe ekyo kyokka kitegeeza nti olina obusobozi obusikiriza banka okuwola tomanyi nti banka tewola mwavu banka tewola atalina musingo ate buli lwolaba omuntu nga banka emuwoza akawumbi kitegeeza nti ekintu kye yasinzeeyo kisukka akawumbi aba mugagga simwepimaamu tomwepimaamu sikikozesa banka ebawa ne bakola ne bazaayo tekuwanga tolina bya bugagga bisukka ekyo kyekuwadde ola alina kyafiirwa kati weewo emmotoka z'olaba ezo bagenda ne bajjayo ne babawa ne bavuga ne basasula mpola ekyo kyokka okuba ng'osobola okusobozesa omuyindi oba kampuni yonna okuwa emmotoka n'ovuga n'ogisasula mpola kabonero ka buwanguzi naawe gendayo ogisabe wanaatusonyiwa naye tekijja kusoboka kinkubya point kati wano we bayita egundi ono ye Kamutuuza ono Kamutuuza yoyo ali awo bwatyo eyo ono nga nzikirira ku yaketi ne ambiance tree kati eryo ekkona lye erimalako Kalungu ne Masaka we wano we wali ensalo ogenda kulabawo kati wano miti gya ambiance tree okivaako nodda ku kkolero ly'amazzi erya yaketi kati bw'ova ku kkolero ly'amazzi erya yaketi wano oba otandise okulaba Kalungu ng'ali mu kuggwaako kana akafo ke bayita batya kati wano oyingidde Butende era iyo Airtel egamba nti welcome to Masaka City welcome to Masaka City kati ekikuba wano olabawo we wali akayimba ka Father banadde Butende yali emupaati lugenda by'otugattaye bani aba St. Charles Butende Technical St. Michael SS Butende kati ono ye Butende ekyengulu matanga ekyemmanga Butende twagadde balambuza kati tuyingidde Masaka City tunadda ne tubalaga Masaka City fe tubasiibwe tubakomeza wano tubakomezaawo ndaba ekipande kya hiro awo oba otuuse wano mba nyambuka awo oba tubalabeko ninayo akaana kange olinayo akaana nkalabeko banazikiriza katusabe tujja tandikira ndowooza we tukomye tubayingize Masaka